Yes, alright, Jecho to get about Saturday 20th century Foxy. Intend coffee begin about so Catonio. You get about so Polampola. It's a news corporation company. Intend coffee begin about so Batugamba. Ni watu abatendeke mitwale 3 mu America. Nga bano batendekebwa okuleka ne balwanyisa omuliro naye ebikumi bina byebyoke byatendeka okuleka kandi we baba babukidde mu nnyonyi basobola okuyingira ekibira kakibenga kyako omuliro batya okuleka ne batrasa abantu bonna ebiramu ebiriyo abaami n'abakyala bano be bayita ba smoke jumpers a Loeb Stockways by production ekyatandika butansi genda maaso ate nete eno gyetandise manyikiddwa nga Firestorm Intandi kwa filme genda maso. Ila tugenda kuleka tusinkana Howie Long, Scott Glenn kusikorene. Ichani intandi kwa tandi kabutandisi William Foster. Inu tuenda kuleka ndio jesubwa. Suzy Amisi. Christian Harty. Gawini Sanford. Itandika Sebastian Spence na Michael Gray Zibare Pepper. Vladimir Kulichi Neto Macabeth. Itandika butansi genda maso. Firestorm gyetusomero datenate. Kale no mukutandika erudda bakwolekeza nga aliwo omuliro gwali gukutte erudda. Eno waliwo ennyonyi eyali esembera. Ennyonyi zino ze batugambye ezibeeramu abakugule abamanyikiddwa nga ba smoke jumpers. Era mu kaseera kano tubalengera boolekera bannaffe batwe bafaanana ddagala si metiziga. Entandikwa egenda maaso. Peter Robinson yakoze ku music yena ekyali ku ntandikwa tutandika butandise Jack Offstra ye film editor bannaffe tubalengera beebo Richard Palis ne Linda Del Rosario beba production designers entandikwa film tandika butandise era tulina kuleka ndio subwa atenete Stephen F. Windon ye director of photography era tukyatandika butandise genda maaso atenete Bagamba Louise Rosena executive in charge of production eno tuchaje somoro dentandi kwa filme genda maso era tulina kuleka ndio jesobwa kana banaffe nayo baba bantu jukira nagambye you gonna be black and blue embeera eyo bagamba ni ebeera feto wabula ate ebeera so crucial balina okusaagasaaga. There's a quiz how to please your lover meet your sensual IQ. Omanyi omuntu okubani asoma nnyo obutabo bw'omukwano oluusi aba ayagala kumanya engeri gy'alina okuyisamu omwagalwa. Osoma obutabo bw'omukwano omanyi omwagalwa bamukwata batya. Baabano bali mu lugendo beeyongerayo bali mu ndeege Romeo kikyolaba omanyi yenna abamanyi omukwano abazungu bano bamukazaako Romeo. Kazitabanga muntu wakutambulira nnyo ku mapenzi. Stupid. If you've got less than 50 points, it's time to give mommy her magazine back. Check your gear, folks. This is where we get off. Kale mugende maaso mweteke banywanyi. Esa yokuleka ni tuva esembedde. Kwe kugenda maaso n'okwetegeka. Make a perimeter. Chris Sothi ye mwandishi w'olugero Chris Sothi ekyatandika butandise genda maaso. Babukanga abayingira eddubi naye bonna bwe babutendeka okutuuka okuba totya bwengula. Joseph Roy 3 Matthew Weisman ne Thomas Michael Hamo eba producer bayo Dean Semler ye director ekifaananyi abo nno baba baweddeyo kati awo tugitandise mulambalamba bannaffe nga bagenda bayingira baba batendeke beba smoke jumpers ekyali tandikwa film Firestorm the smoke jumpers kibira kyakuta omuliro ebibira bino sebo nabo beera butonde obuyina okuleka ni kale butaasibwa naye ate erudde eno mubaamu amakubo agaba gayitamu weesanga ebibira bino mukwata omuliro mubaamu abantu ababasiraanidde eruuyi kati ba smoke jumpers bano beboka abakugule abayinza ogenda maaso n'okuleka ni bayamba abantu abo batuukira mpalacuti batugamba America erina 400 Uganda tetulina n'omu etandise egenda maaso munange kaba katuuka balina ogenda maaso mbeera ki abantu ba bulijjo bali bameka bali mu mbeera okutwetaaga obuyambi omuliro guno eguba bwakuzikiza tulina guzikiza gutya kuba n'omuliro alina okugulwanyisa
bano bo batendekebwa baga bali emitwalo 3 laba onadduka banange abantu bagwe eddalu embeera egwa muntu n'agwa eddalu obadde ki nyabo obadde ki omwana wange asigadde muneeri omwana tuyamba abaana gwe mulimu gwabwe. America yatendeka abasajja bano n'abakyala bano bali emitwalo 3 naye emitwalo 3 egyo kubaako bina bokka abatendeka okubuuka mu parachute tunolera nga batandika okujja we bajjeewo bayamba be bayamba kibira kyongera kwata muliro atajjukira buno obuti buno bwe bukola n'ebibiriiti buba bwakanywade tekalina kaganga kati wali eri omutendeka okola ekyo osooka noononya engeri gy'oziyiza omuliro okwongera okutambula muti kyogulabika okuba ni buli gwebuba bwe buti ate guba gwakaguzza ku sayiri endala watannayaka kati baba n'obukugu obwo kutandika okujjawo we bakumida omuti n'agutema kati omuti guno we gwagwa ate gwo gwennyini gwe yakozesa ng'olutindo okuyitamu okuguka erudda gye bagambye waliwo ennyumba omuli akaana akalabika okuba ne kasiraaniddeyo kale n'ebyobuzadde bizibu omwana we abaamwagala nnyo naye omwana yasigadde mu nnyumba ennyumba yagenza okukwata omuliro abakugu ne bajja abakugu bano bagenda oba bayamba balina okuyamba mbeera yeeyo balina okulayikaani bayamba buli mbeera yonna omwana ali munda gibweyo omuti gugenda gwerudde eri waliwo omuti ogugenda okugwa waliwo omuti nga batandika onoonya omwana owaaye muwala oliwa bali mu nnyumba munda kyokka ebweru waliwo omuti ogubindabinda ogwagala ogwira enju eno amanyabo kiringa bw'onookuma omuliro nga ofumbira ku kyoto ekyenku kati mubaamu amasiga ennyumba weeri eno eringa esiga gwe gundi tugende kana tekalabika soba manyabo ogenda okwetegereza n'alengera obugere alengedde obugere kati endowooza y'abaana era banyimpi nga boolaba awo kubanga bambi omuti bajjeyo omwana omuti guguno gujja omwana bamugjeyo omuti ne gulyoka gugwa ennyumba ne gugiwa akafumito omwana bamugjeyo ko kabadde kekwese munda nga kamanyaawe katuuse tekayina buzibu kali bulungi era tekayina mbeera esobola katawaanya laba gasi kyakola yeetika akayumba kajja nga funfugu embwa babadde embwa bagitaasa obuzibu yo nebubalekamu embwa nedduka nezaako ono kimugwiridde yamusikayo busisi naye ng'amusika mutwala wa ng'amusika mutwala wa ono kwe kujjayo ekinankani ekya siliva omanye ekigundi ekyo ekya siliva bagamba mu siliva tayitamu muliro abakugu era omuliro ne beebikka ogenda kubeera bulungi byonna byonna abakugu babirina oba Uganda erina bimeka ekintu ekyokuba ni omuliro we gukwata omuntu mubeera muli ne we guba gwaka era musigala awo munnange kale gwayaka olubugumu lubaamu olubugumu olwo naye ng'omuliro kale era teguyingidde munda kweganga tegukukosezza baaba gwayaka balinga abali mu kusaaniika kale no bwe mumala okulayika ni mumanya awatuufu we muba muli ate muba mulina okutegeeza bababuuza location mwe bali wabaawo ennyonyi eba yeetisse amazzi agalimu eddagala erirabika okuba nilirwanyisa okwaka ebiseera ebisinga bagamba ni omuntu yafiiridde mu nnyumba eyidde oluusi teguba muliro ni gwe guba gumuse naye ebbugu mulimuyitirirako
n'omukogo ogunyooka ne gujjula mawugwe n'aba nga takyafuna mpewo ntuufu gy'alina kufuna. Kati ennyonyi eno gye balagirire ne bagiwa awatuufu we baba wali yo neeyiwa amazzi ago agalabika okuba geegazikiza mubaamu eddagala. Kati go naawe oguma okuba nti okuganuusa si kyekikulu naye oba kale oba owuuse oba owuuta. Laba ettabbu. Ekintu tekyali kyangu. Kale amazzi agazikiza omuliro bwe gatyo ne gabanga gwe bayiyeemu oba ettaka. Kyobula abasibye obukookolo ku nnyindo. Kubanga ekitoomi ky'amazzi ekyo munange oba kizikiza muliro naye ate ne kikweripa mu nkizi omwo oba mu kiwoowoolo kale kyeripa ekitoomi ekyo nobanga olwala awo. Beba abakyala n'abaami. Ekyo nno kye bayita okuleekaanya omuntu omu ayagala nnyo ensi ye kye bayita patriot. Patriot tekwata mundu. Patriotism tekitegeeza mundu. Kale okuba ndi munnansi naawe omulabanga muganda wo. Ensi eno yakyuka nnyo okuba ni omuntu atuuka okuba ni yeeraba nga ye omugaso yekka era nga waabaawo ekiba kizibu ekizibu oba oyina kwerwanako. Waliwo kye bayita okulwanirira. Kati patriot abeera omulwanyirizi. Kale no nga ayise ebbanga lya mwaka mulamba. Okay, you've just jumped out of a perfectly good airplane and... Kale tugambe mwakabuuka mu nnyonyi. Omuliro gwaka obuuka otya tuleolaalidde mu muti. Babayigiriza. Omanyi buli bbanga eriwo baba bakugula abalala. Kuba buli kaseera omulimu guno guba gwetaaga bakugule abalala. Kati wano we bali training gye baliko bali mugeza tugeze wabuuse mu nnyonyi n'olaalira mu muti n'ebikoola. Annange omusiru abadde abadde amukubye embazzi. You right up there? Yeah. Ono aba yagibuuse embubi. Up there and get you. Ali yali alaalidde era kino oba olaalidde. Naye agamba ni mu mbeera yonna tokkiriza mbazzi eno okulayika neekusimatuka. Kuba bwekugwako toyinza manya atuufu awo egudde ate nga oyinza okuba ogyetaaga wansi woba olaga. Okay, it's getting hot now, real hot. And Training. these trees explode. Baba baagala boono. 500 degrees. Muliro gwaka wansi. So let's Embeera eno kale oba oyina gikwata. faster. Waawe! Ono yasoosa mutwe. That fast. Katonda yayamba akawumpu teyakaabya. Naye engeri gy'abadde ajja oba kye bayita ogabatukana. Abadde awedde. All right, get your gear together. Head over to the plane. Kaakati musooke mukuŋŋaanye ebikozesebwa byammwe byonna musooke mwolekere mu nnyonyi eri. You know, Omanyi? I'm not sure whether you're trying to kill yourself. Simanyi oba ogezaako kwetta oba oyagala kutta ffe Caution. oba ddala we twagambye ntwetaaga okuleka ntuyiga ekintu kino wabadde mwetegefu kiyiga. Each day, polishing and sharpening their plastic. Waliwo emirimu mingi egiyinza okulabika nti ogikola n'oba nga teweerumiza dde okusaanyizaamu obulamu bwo era n'osigala ng'ogassa eggwanga. Okusinga bw'onojja wano obe nga weeyigiriza oba oyagala okuyiga by'otaasobole. Ever drop your Pulaski out of a tree. Naga toddangamu okulabika nti okkiriza embazzi eyo okulabika nti eggwako bagiyita polaske. Work before you do get it. Now tomorrow Owulidde? you report. Kiringa omuntu agenda ku lubimbi ate enkumbi n'oba ng'ogyerabidde. I have to pound some more ground before you fly the sky. But Ekyo naakimulabulako. that's it. Embazzi weddamu okuleka tujja kuleka. You have to pound Bannange. before you fly the sky. Not bad, huh? How we doing? Pretty damn good. Yep. Jeez. Biri bitya kwendi abalala tebakoze bubi. I was in training. Of course, you had an exceptionally useless jackass for an instructor. Ogenda okwetegereza. There's a new chief working out. Godwins, you gotta reconsider that. Chifu ono atuuse. Guy is an idiot. Omwaka mulamba emabega yali akola kye bakola. They cleaned up some stuff. Kaakati nno ne bwe yali ayigiriza ensi bwetyo bwetambula obutonde bubaako kye buwamba ate buli obuwamba bubaako kye buba buleka. Kakati ono omusajja ati obutonde bwamuluwambisa obukulu kati nabanga emirimu gino kyagisobola. Era resitwe yasembayo yali aluma okugulu ku lugenze. Yafuuka kati supervisor. Giddy
kigendeko. Everybody wants me to ask you one more time. Are you sure you want to do this? N'agamba dde njagala era buli omu ansabye nkubuuza omulundi gumu okakasa yagala kukola kino. You can still. Ayagala kuwummula. Okay, I could jump. Agamba nti bwe mbanga kye natendekebwa okukola sikyasobola kikola gamba okubuuka. I just can't. Yali smoke jampa mulungi kyalasa asobola kulekani yakola kati. If I hadn't gone in after that little girl, you'd still be jumping. If you hadn't gone after that little girl, she'd be dead. Yamugamba nti twakola ekintu ekyo. Naga singa tetwagenda kuyamba mwana oli oba oli awaani badde okyasobola okulekani obuuka. Nkoini ate singa tebagenda kuyamba mwana oyo omuto yandibadde mufu. Kati ate omulimu gwabwe gwe bakolera gwa kutaakisa oba kutaakiriza bulamu. Kati swali kyamu kye baakola. Which I was wasting my time up in the Chilku yesterday. Naye ng'ajjukira ono yataasambwa. Yeah, I don't know if it's the winds or what. Era y'ekinankani we kyamukuba yasigala ata embwedduse. What's I if I were you? Ye Scott Glenn original names. Namukadde. Party at O'Neill's tonight. What surprise party at O'Neill's? I told you I don't want anything, Jesse. Kani ng'agamba mbu waliwo pata gy'alina okulekani abeerako akawungeezi k'olwaleero wa O'Neill. Nkeni ate kiki pade kyegenda maaso wa O'Neill. Kani muna inamugambye. Naye nannemerako. Annange. Yamukwase kino. On the file cabinet years ago. Biseera biri ebyemabega myaka 5. Abamu ku banne bwe yali nabo mulimu guno gw'okulwanyisa omuliro. Kati agenda maaso neyetegereza kubanga ne ku ttiimu eyo. You think about him? Yeah, I think about Omulowoozaako mulowoozaako. jump every time I brush my teeth. Yali kitaawe. I start my car. Era nga taata we yakola noono. Kati agamba kyamujjukira buli kimu kyonna kwini mulowoozaako nnyo. Ne bwe mba ntandika mmotoka mulowoozaako. Era ensonga lwaki nayagala okukola omulimu guno. Ne bwe mba ngenda kusenya mannyo mulowoozaako. Ne bwe mba ngenda kutandika mmotoka mulowoozaako. Kati yamugamba nti kifaananyi kyo kikino leka kikujjukiza bingi kweni nkikuwadde. Yamugamba nkikuwadde. Muzeeyi yali kwegamba yatandika dde omulimu guno bbanga ddene emabega. Bano babayita ba smoke jumpers si ba firefighters oba abazikiriza omuliro. Wabula bo baliwo okulekani bataasa singa abeerawo embeera yonna omuliro nga gukutte naddala nga baagala okugamba ogukomya oba okuyamba omuntu yenna ali mu muliro erudde eyo. Njagala olabe. Wabaawo abayamba abantu nga bali mu muliro fire rescue. Ne bannaffe abamanyikirwa nga firefighters. Kati bano banjawulo. Kati waliwo ali ku ssimu naye kyereka aliwo amukanga. Keep the money. Have a few Coronas and forget about it. A few bunnies will get hurt. I'm sad about that, but agamba ni batono abajja okulumizibwa mu kyekiro ekiba kya ssente balina oba babyerabira. Saagala muzannyo ovanga omuntu okuba niwaayogera bw'ati kaweddeko dda. Abadde alina akapiipa kapiipa awo ne kaweddeko dda. Ne tudda mu Wyoming State lino komera penitentiary. Oli erudde eno tuli mu cells ez'abasibe oba obuduukulu. Waliwo akoleeza embiriiti. Loomis, Carge, Wilkins, Packer. Plus me, that makes 5. All right? Excellent. Who has the map? Wilkins. Wilkins got the map. Ono abuuza maapu eduwa. Lucas alina maapu. There's a lot I can't do, you know? Omanyi sina bye nsobola kola bingi. Another fire this year. Naye tofaayo nze bangambye nkugambe nti omuliro gutuuse gugenda kwaka. These people aren't stupid, you know? I mean, maybe they're saving the taxpayers' money by letting these convict crews fight the force. Manyi abantu alinga asiru kubanga kati kwonna bwonoonyi sente za wa musolo ku bintu ebitono bwe biti. Not guys they think are gonna rab it. Don't worry, your Tofaayo. rockabilly head about it. Alina akanaakani kagenda maaso n'okuleka ndi asige kalinga kanyonyi ka igo. Ye tatono gy'alina erudda ne baggulawo. No. That I will take care of myself. Yamugaanidda gwe tofenze nja kwerabirira. Davis, Davis keep moving.
kwate kuba oveeyo. Ono agamba bitabo naye abadde wali ng'alina emboozi gy'aliko. Ono bw'agamba simanyi bagamba ne ogenda kwaka. Manya wano basirumu oludde olumu oba biki. Kakyava bamunona loodi bamugamba alina omugenyi. Yagamba nti sente ze wabba singa zikomyawo oba zidda tusobola okwefuna engeri tukujja wano. Oba oyagala okulekanya obulamu bwonna obumala mu kkomera. Like a guy's gonna steal $37 million just so he can turn it back in again? Naye nammwe temunsesa mubbi kyabba miliyoni 37 eza $. Naabanga mwetegefu zizza. Kati yabagamba nze nabagambirewo era mwansibira bwereere. Nimbaga sente sizirina. William Foster sente tazirina era talibeera nazo. Ebawooza bagenda musiba kale bamusibe. Kale basene tozirina sooka osayininge wano. Tewali buzibu. Kyava jja gyasayininge. Onamu olupapula alinga atalumuwa alinga amusongera. Akabiriiti kakolezeddwa. Kyekigambo ekiwandiikiddwa wali akabiriiti. Jukira loodi wabadde mukomera. Waliwo amuwadde eggulire. Omu ku bano abasibe abatasibwa nnyo kuba mukomera mubamu abasibe nga bo babalekeramu akadde. Kwegamba basobola okuleka ni beetaaya mukomera era baba bakozesa emirimu egy'obusibe. Yatambuza ebitabo wali eri Davis. Yamugambye nti omuliro omulala gugenda kwaka. Kati abadde nga looya we azze n'amugamba nti akabiriiti bakakolezezza. Makulu ki agali mu kigambo ekyo? Ng'ate erudda tulengera waliwo okukoleza ogwa sigala ne bagwetoloozaako obubiriiti obungi. Njagala olabe ekyo kiri mu kkomera kigendererwa ki? Eno waliwo abawuliriza omuziki ke kalumu ka mutaka agenda maaso alina byatabulatabula wano. Bw'amala bitabulatabula enviiri zimukuzeeko nnyo. Yabba miliyoni 37. Bamugambye eziweeyo tukusumulula agenze sizirina sizibbangako kuba bagenda kusiba obulamu bwo bwonna. Naye sebo alina rights to books. Alina rights okulekani abeera ng'omuntu omulala yenna. Egenda maaso. Kakati nno munnange mu budde obw'ekiro ogenda okuddako mu kibira eri ewala ennyo gye twalengedde akabiriiti akakolezeddwa ne sigala kazingiddwako obubiriiti bungi, a lot of matches. Sigala bw'atuuka waggweerako obubiriiti ne bukoleera. Kyokka waakolerera waliwo obuti obukalu wakati mu kibira. Njagala olabe oluusi emiriro egimu oba omuliro okwata mu miti gino tegibeera kubani oluusi musana kubanga bagamba nti oluusi omusana egwako ennyo. Emiti gino gikoleera. Kyogola wabeerawo ennyonyi nga zino okulabikani zeetooloola wamu n'okubanga ziraba oba waliwo awakutte okusobola okulabika nti omuliro gwo guzikizibwa mangu nnyo ng'emiti teginnaggwaawo. Jjukira emiti gino giyambako kinene nnyo okusengejja empewo ey'obulamu eri abantu abassa omukka ogwo. Kaakano walabye omuliro mu D4 kweni apaana. Tell me, come on back. Jesse says return to base, Andy. Copy, base camp. Well, come on, let's go. Emiriro girina ebika. Boy, there's lots Waliwo alina amaddu agamba bagenderewo. like it's moving that fast. Tetuyinza kutambula mangu tutyo. And a couple of their crews. D4 That old son bitch. agasi kisoboka. Omuliro okuba ni gwasa eruuyi eno tekiibe kyangu. Kaakati nno tuddako mu kkomera gye twalengedde munaffe agenda maaso n'okulekani akola ki yerongoosa. Ebirevu yabimwa. Ono aba akyamwa birevu. Ate ono tamusse. Kaakano loodi Davis amusse.
kyava ayambala obuwaani ogezaako faanako ne Davis enviiri yazisaze ne ziyimpawa jukira Davis y'omu ku basibe ababadde balayika okuba kwegamba bakola community work abasibe nga banaatera okuteebwa mu kkomera ate nga bali ku bibonerezo ebitono musajja wattu kyovula bono yali akopa katatu ke katatu Davis ke yali alina ne bamugolola kumbe muntu mulala yayiseewo oli yadayinza enviiri n'azifuula eza Davis omusajja ono ku kintu ke yakola ekikolobero tebayinza mukkiriza kulayika ne bamuteeka bamu ku basibe abakola community work wane waffe kifaanako n'abasibe abagenda okulima ng'oli wagamba n'ennimiro yange nje mumpeeyo abasibe bati bannimireko nze nja kubaliisa ekyemisana mbawe ne transport kuba baba abasibe sibasasulwa baba bakola busibe bali mu basoma kakano mu kubayisaawo waliwo omulimu gwe bagenda okuleka ne bakola abasibe bakolera ddala emirimu gy'eggwanga si kuteeka eyo n'olya kawunga ka gavumenti ka bwerere bakulimisa oba okukozesa emirimu emirala gyonna oba kuyonja kibuga ate oba tosobola kudduka wakati w'okuba nti oba musibe anaatera okuteebwa be basinga okukozesa emirimu egyo kuba wodduka oba weeyongerako ekibonerezo kati ono ssebo yagoba munne mu kifo. Ogenda kumbula Davis wali ssebo ono yaza mu kifo kya Davis kakati no kumbe agenda okujjanga abamanya amanya njagala olabe yagamba Mr. Davis ali mu infirmary yafunye obulwadde bw'omumiro mumiro gumuluma kumbe gwe yatunze miro gwe yagutunze ono kennyini mutunzi muzibu Just volunteered to stay behind out of the goodness of his heart? No. He volunteered to stay behind because of his desire for a substantial loan. Yasazeewo agende maaso abe ng'asigala emabega. Instead of the $5 million that each of you are getting. Ono yagenda okuleka ndi ali mu kifo kye. Bwe muyinza osirikako omanyi munyumya nnyo mwagala okunyumya ate nga terikukkirizibwa twagaana okunyumya. Baabo. You two. I don't understand the discrepancy. I told him 5. Well, he fucking said 4. Having a nice meeting, boys? Mwina ka meeting balenzi. Beba 10. Naye omanyi omuntu okwefuulafula najja afaana n'omuntu ate abantu bafaanagana bulijjo. Kati ono yatandika obbasomeramu. Ekyamazima Davis ne mu infirmary ayinza okuba tatuuse oba mu ddwaliro ly'ekkomera infirmary. Kati ng'abagamba waliwo ekiriwo atandise okuleka ndi ayogerezeganya naye wanje n'abanyonnyola ono omusibe buli omu mukomera mumanyi wa ttabu kubanga okumusiba zaali ssente abasibe ababeera mu kkomera nga babasiba lwa ssente babasiba babeegendereza njagala olabe kati atandise okubaliiramu emishoni gy'aliko ayagala kuleka ndi akwata kkubo okuva wano wabula abanaavaawo naye beetegeke bayinza okulabika ndi mishoni eno bagikolera wamu ey'okutoloka ne bagabano banaabawa kasente njagala olabe kaakano nomunange tugenda okudda erudda waliwo agenda maaso ayina emizindalo gy'atega agenda maaso asoma ku maloboozi ga bunyonyi bunyonyi buno waliwo abantu bangi abandyagadde okulira ku maloboozi bwe amaloboozi g'obunyonyi ago ssebo gatunda oli ayinza okugandeetera eddoboozi ly'ekkokootezi ng'ayagala liwuliriza nga music eka kati nakyala yalinga agala nnyo ebinyonyi bino era n'obisomako muzeegwe munene agenda maaso ali masakati eno mu bibira abayinza okubanga sayanusita stericula kika kya kinyonyi kyaguddeko n'awandiika ebbali
naye oba akyagenda maaso n'okuwandiika agenda okulira alinga gyali wala nnyo okubanga awulira amaloboozi ag'enjawulo agatali ga bunyonyi. Akanyonyi kennyini kadduse, embeera gye kabaddemu ebadde nga yasaagala agalamidde. Bannange, ebinyonyi byonna ebyali wano, ebinyonyi byonna ebyali wano sukulindeko, ebinyonyi byonna ebibadde wano bidduse biraga wa? Ebinyonyi byonna ebibadde wano ogenda okwetegereza omukka. Omanyi omukka guno gutambula nnyo okusinga omuliro. Kati n'abasiba omulimu ogwabaleese okukola kasita balipooti nze ndi waliwo omuliro mungi oguzikira solo ogujja, balina okuleka ni bajja okukolera awamu bayambeko. Kati batema emiti ne bagissa ku ttaka mu mbeera eno okuleka ni bassaawo olusalosalo olutagatta miti, kwegamba emiti gyeno gibe nga tegyegatta n'eno, oba omuddo gwonna omukale oguyinza okuleka ni gugatta omuliro ne gusigala nga gulanda. Ono yasanyuka ng'alengedde abasibe bazze, yasanyuka nnyo ng'alengedde abasibe bazze. Ona sandikoze ekyo singa mbadde gwe. Waliwo ali mu muzannyo, waliwo abeerawo bu fireballs buubo. Ogwo simulira erudda eri. Nze sina kyendaba. Ono kwe kukyuka atunuleyo. Weetegese. Ono ne yeewuma. Nkoye nina kisuubira omusiru ono yabadde amutereddewo ka fireball olukakoonako. Kati yabadde ateze prank ye kennyini gwekutte, yabadde ateze prank ekuttemu ye. Munnange omuliro okukwata gukwata, ndowooza olengera kye bakola awo, guba tegusobola kubuuka ogwerikudde eno kye bagenda bakola. Omugongo gutandise okunnuma, omugongo oba ogumbeeredde ki? Omugongo waliwo abozi omugongo gumubeeredde ki oba omugongo gumubeeredde ki? Babakuuma n'emmundu. Efirimu egenda mu maaso. Ndagambye tulaba emanyikiddwa nga smoke jumpers. What do you want? You figure we should be so damn close to the fire? You should be right where you are. Charles, you don't know shit about fires. I think you should call and make... Oli obedde atuwakanya alina by'amanyi ku muliro, kumbe waliwo akolezezza. Kati akabiri toba kabuuse katya eri okole. Kumbe oli yabuzaabuzizza. Noono obedde ali eri yeefulanyumya mugongo muluma, kumbe babuzaabuza basirikale batere bakuma omuliro. Omuliro gubuusa omuliro. N'aloba olaba ekitiiyo wanje babbye mundu, omusibe nabbe mundu, babaze eddiru yaabwe eno gye tulukira tusiberere naneba laba etabu wali wadduka olagawa mukono ku mutwe buli omu tava wali. Good job. Never mind. Yeah, I got it. Bannange embeera esajjuse. Oh, shit. Omusajja abadde ki? I nailed the son of a bitch. Omusiru w'enkubi yonna ate n'akubamu oli. Kumbe ono yennyini yakubye musibe munne essasi. We split his share, right? Yeah, of course. Ono yennyini yakubye musibe munne essasi, kigendererwa ki? Tugenda maaso.
Oluvannyuma tugenda okudda ku station. Jesse, fire in D4 has jumped the break and is headed south into the park. Jesse. Hey, call in Win. Tell him he's not going fishing. Bagenda omutegeeza aliwo omuliro gubuuse sayidi erudda. Omuliro gweyongedde okulanda. Balina okuleka ne bagulemesa. Mulimu gwabwe. Not so fast, Andy. Yava ayitawo. Owaayi Andy yitawo. Balina pilot w'akanyonyi ako. Ayagala agende asooke yeetegereze. Kati omanyi abasajja kye baakola. Baakola ekintu ekyasinza okuba eky'omutawaana. Baakwata abasibe abasigadde abatali nabo ne babateeka mu baasi n'abalala. Ne babateeka mu baasi ne babasibira mu. Jjukira twawudde babuuza map. Ono yagirina. Not that I use them much. Maps don't mean shit when you're flying at night on the radar. Know what I mean? Hey, is that Basoose. No. Tatu yasiimuuse dda. Kubanga tatu yadde yakusiiga busiizi. After that. Well, it makes me feel confident knowing I got a military guy along. Aye. Balaja ne basajja batu bannange gwe. Ne babasibira mu baasi n'abasirikale abawonye. County crew, come in. Ab'omuliro bayita bannaabwe. All right, get me the sheriff. Smoke jump base camp. This is camp. County crew, this is Smoke Jump Base Camp. You guys got to get. Abayi Mojo Base Camp kyakiri eyo. About it. Muliro tukyagulina tegunaggera. Got everybody on board the bus, and as soon as I sign off the radio, we're gone. Well, that is just what I wanted to hear. Call when you get clear. Nambulire mba buli kiri, okay? Radio ne bagikutula. Eri baraza teri mutaana gwonna kugenda mu maaso buli kimu kiri bulungi. Ne bakwata kubo ne beeyongerayo. Bano basigala bayomba abalaajana ono atidde. Mulimu atidde omanye kufa nga kunajja omukufa togamba oba kwesunga oba. Teri asobola kwesunga kufa naye kyefaananyiriza ekireeta okufa etunula mpwangali. Hey! Owaayo okola ki? Hell are you doing? From now on, we're Canadian firefighters. Okuva ne tugenda kubeera ba Canadian firefighters. Tugenda kubeera ba Canadian firefighters. Teri firefighter banamundu. Katugenda kwambala uniform ez'abalwanyi b'omuliro babagulwanyisa. Kwe kuzisula bazimazeewo. Beeyongerayo. Kadi eky'omutawaana ekiriwo. Babalese mu baasi. Omuliro eri gwongera kwata. Ono yazze okuba yakuta akanyonyi ajjalabe sayidi eno kiri kitya guuguli. Google. Ye mwana mulezi just say how long original names, how long original names. On the base camp. Smoke Jump 1, this is Base Camp. Gendo tunula wansi. County crew on 24 out of there. They were leaving as I called. Good. Yabuuza baba amaze okuba ku base camp. We can't. Ku muliro guno okusinzira ono nga bwagulaba. Tewaliwo wadde engeri yonna eraga nti oba bali mu kukola oba waliwo okugulwanyisa ekiriwo oba kiki. Yabuuza baku base camp bakubye. Oli namugambwe kibadde bakamala okulabika ne boogera nabo era okulabika ne babalaga tewali mbeera yonna mbi egenda mu maaso. Naye omuliro nga gwongera kulanda. Kumba bagukumye ne bagwongeramu amaanyi baabano beeyongerayo. Baabano beeyongera tugenda maaso first time gye tulaba. Then I was under the hun for a while. Wig kept sliding over my eyes, so the other wrestlers beat the shit out of me. Oh, can you get that? You know, I hate to break up this get-to-know-you session and all, but where the hell are we? You ever fight Bobby Ronaldo? Loomis, could you shut up for a second? Look at the map, tell us where the... Kali ono yabuuza ebintu bino ebyokutambula sambala sibyagala gundi gwe mmanyi gye tulaga. Nkono niva mu byokwesiriwaza tulage maapu awe tuli. Bo babadde bakibaze dda. Nti banajjo batwala community work eno. Bajja kuleka ne bafunye pulaani ekola ki etambula. Yensonga lwaki oli yamugambye mwafunye dda maapu okumanya awe omuliro we gugenda okwata. Kade balina okweyongerayo. Ne tudda ku nakyala asoma amuloboozi g'obunyonyi. Mukazi ate omuliro gumusazeeko. Atutta obudde bungi nga tamanyi nti eno wakyankalanye dda. Kakyava yetegereza maapu gy'alina. Ng'erudda waliwo engeri ya ka trading post
kyava atambula nga dda mu direction eyo okulaba oba sayidi eyo omuliro tegwakutteyo yeeyongerayo naye omuliro gweyongedde kati omuliro gweyongedde mutaka n'ayitawo kali balina obupiira bwabe buno obw'omuliro kino kyekibundu ekibutokosa nasandika okusuula asimula ekigendererwa ekyokulabika ndi amalawo oxygen omanye ebiseera ebisinga bagamba musota yegukubojja ate musota gwe gukutaasa mutaka yuno 20 gusting up to 40. 40. How'd you do it? Let's go check out the east flank! kiwedde omuliro guli gye gukoma okwaka ennyo tulina okulaba nga tunoonya engeri tuyimalawo oxygen kyekikola kiri kyabadde akola adrowinga oxygen from the main fires kati ng'ovudde ku ebyo bano bo bannaffe emiranga gye giriwo ekyo kaba bannange lediyo kolo ne wezijja teri ayinza bayamba kye basobola okukola kwe kaaba ennyo era we bali mu kaaba woweemwe Base camp calling county crew. County crew, come in, please. I've got a pen. Now somebody babasibye empingu down there. besi ekuba Pass it down. okuva ku besi babayita bannange kyekiri eyo teri n'omu addamu waliwo amaanyi ge baaweddemu bambi buli omu tamanyi oba okufa omuliro kifaanana kitya kati waliwo ababbi abaali bamenya seefu yali mubbi yali amenya nnyo seefu z'abanne kati bamuwadde obuwaya agezeeko asumulule muliro gweyongera engeri ekimotoka gye kirimu ababbi abaali bakafulu b'okumenya amakufulu bamuwadde obuwaya aye ng'ayambagira kyusa oba kyusa kyogamba olwanga bwoti okubinula ekufulu gwana gwe mumpoganira ate bugu mulinzi ta mumpoganira ebugu mulingi muwogana laba ogusiraani guno ogusiruga lwaki twatugaye buli tomanyi kubba gulabe Should we call the sheriff? ogenda okweregereza bannaabwe tebaddamu they are not responding going to ite sheriff You guys wait here. yagaa musooke mulindire wano You can keep chifu kenyini neyegenderayo Jesse. yukira abadde mu mbeera yakuwummula era yali yategeeza Jesse niye bw'awummula kitegeeza Jesse agenda kutekinga over njagala olabe yababeera chifu omupya kati bano bagenda otuuka eno nga naye omuliro gye guli bannange mwabaza bubi gundi eyo maapu obudde siwali ono yagamba obudde siwali omukyala yuno agenda okwetegereza abaami abaggwerayo abaami bannange mulabika nga mwe babokisa b'omuliro ababokisinga omuliro waliwo omuliro ogumungi ogujja sayiri natandika okwogera nga abalwanyirizi b'omuliro tulina okuba tugendayo omuliro ogenda kukwata eno bwatwakuve nga tugira mangu babe nga baleeta engeri y'okuzikiza kuba kati ffe ekirabika kizitoyeemu kyoga mugenda kunzija wano nkweni yemanyi ekyokukola engeri y'okwijjawo njemanyi owaayi sooka ojjawo gingundi Nice accent. I thought you were going to throw something about Gretzky and the French. Do yourselves a favor, keep your mouth shut and let... n'agamba engeri gye mwogeramu si nnungi ate kiyinza okuleka nikireeta akati ono ayina olulimi lwe lulimu akakambire oba akalinga kabafalansa ayogera ng'olufalansa mu luzungu kati nyambagamu nyamba ekintu kimu temwogera muleke nze mbanjogera let me do the talking. Hey, lady. Kanakyala eggaali yagireka wali kubanga engeri ekiri nti tebalina kkubo wano we bagenda okutambulira eggaali ejja bakeereyesa ebyo nga obitadde ku bbali laba emicomo mu baasi sikyasa
Anyasa totulekanira olekana nnyo mala oxygen mungi omutine gukuba. Omutine gukuba basi. Emiti gye gikoma okwata omuliro gigwa. Eno chopa ekyaliyo waggulu. Jesse. Simanyi beba eno. Kati ogenda okwetegereza aliwo abatambula babono. Right into the backfire. Kirayika bali mu kudduka muliro. Ye yalowooza basajja be. And land where? Then take me up. Agamba neetaaga bafuna kweni neetaaga okwogera nabo ate otya. Tewali ngeri kweni awo ngenda kubuuka. Hey, I'm not jumping. It's more like falling. Ennyonyi eno. Ennyonyi weeri kumpi. Tebabuuka nga bava mu nnyonyi ziri ez'ewala. Waliwo ennyonyi eziyita waggulu eri wala naye neeri kumpi nnyo kyopa tebatera gibuuka mu si kirungi. Parachuti naye ekolera wala. Oli bulungi kwenti ye kale tambula. Ono amanyi alina abantu abatuufu. Ogenda okwetegereza. Owange kyekyo ekijja. Bwe walengera parachuti etali eyo walaba nga mbookozi ezisembedde. Ani omusajja nga munene nnyo. Kiki kino? Mutaka wuuyo. Najajja. Training bazikola. Kula ndinga miti. Embazi ekiridde. Abasinga embazi ebaddukako nnyo kyobula naye mugenzeeko. Kyekyo kyayomba ne basajja be buli lunaku. Kakyava yeesika erudda. Ate parachuti omuliro. Ne gugyokya. Ne yeewuuba. Tinakwatire muti wooteekwata. Wooteekwata lengera ekiggona be tabbu. Hey, you're right there. Owaayo oli bulungi wansi eyo. Kati sebo batambula bajja gy'ali. Kwe kumukwatako. Anyway, you were headed into a backfire. Lucky for us you happen to be out here, eh? Luck had nothing to do with it. Agaba badde side eno eri backfire. We set him to draw oxygen away from the main fires. Namba ati bagenda kuzikiza kwa naffe tulina gwe twali tukolezezza erudda. Okuleka nti tugezaako okunuuna oxygen okuva mu muliro guli omungi. Kubanga oxygen buli waggwaawo omuliro guzikira. Jukira oxygen yaleetera omuliro okwaka ennyo. Bannaffe baba bali wano. Ogenda okwetegereza namukadde yajja n'abanona chief. Agenda otuuka ku kibaasi nga n'essuubi libaweddemu bambi. Baba sibiddeyo. Maama nyabu. Kaakano baasi kyalina okukola kusooka kugijjaawo. Oba obudde bw'okubasumulula bwali bungi. N'asooka gyeyo baasi abali omuliro omungi. The hell are you doing over in D4? Not supposed to be anyone anywhere near that zone. Well, we were doing a sweep for campers over in D3. I guess we must have drifted into D4. Anyway, she's the only one that we found. Why were you on the ridge line? Kati aga balina kuleka ani matambula badda ku side ere ya ridge. Kweni lwaki oyagala kutambula ate ng'odde side eyo? Fire runs uphill, you know that. Yeah, well, we have no idea where. Amugamba omanyi omuliro gwakagwambuka. Blowing out fire. Kweni nkimanyi ate ono gy'atambula gyadda. Kumba anoonya waabulira. Kati ono yamunnyonnyola ku muliro naye omusajja ono naye ayinza okuba we baagusoma bulala n'okusinga ffe. Kati ssebo ono yavuga kibaasi n'akissa erudda. Okakana nga abajjeeyo. Naye abasinga tebakirabangako. Omanyi embeera gy'otasuubira yejja. Hey, Win. Why? Does the name Randall Alexander Shea ring a bell? Yamugamba omusajja gwe bayita Randall Shea olina kyokimanyi waliwo omuwuliddeko erinnya eryo Shea. He and 5 guys hit a federal depository transfer. Kaakano bagenze okwetegereza nga loodi yava ku federal depository. Federal depository kwegamba ebeera nga dipo. Where he hid the money. Ate dipo y'abasibe kikomera. Omusajja yabba $3.7 Men took their shirts. okuva mu Federal Depository Bank. Hold any fire crews. Banka oba ya government.
mweyabba. Taking a little smoke today? Milioni 37 sente zaali nyingi. Wetwogera olwaleero yatolose n'abasiba abayitirivu abo. Era nga baleka balina ekikulu ekyokuleka ne babaako kye baagala okukola oba kutoloka kugenda kwerira sente zaabwe siwali amanyi. Naye nga babba sente okuva mu Federal Depository. Look, I'm gonna go and get some water. Sente empitirivu. Anybody anything? I thought it was closed. Kati babadde aki ne basanga akayumba. Ono n'agamba nja kwetaaga ku mazzi kuba ennyonta ennuma oluvannyuma lw'ebbugumu eringi. Ko bano nti mwagala ntwandyagadde naye ogenda sumuluzaawo ekiko nina embazzi. Yagamba alina embazzi. Akaabizza. Omusajja osobola omutuga oyo. Yes. Nsobola. Mutte busi. Kwanje? Wedda tonnamanya kati manya. Ffe b'oliko situli bantu. God damn it, Shay, you don't have to do. Kena tu Shay toyina kukola ekyo. I really fucking do. Ekyo kye njagala okukola. Tonnemesa. Ono baamusandabula emimwa. Suburban parked right on the other side of those trees. Baakamuteera eminwa. Kindly take our guest and wait for me there. N'agenda maaso n'agamba ono bw'atwala omugenyi waabwe amusinkana erudda nga bw'akakasa gweyitawo. In case you haven't noticed, we're not firemen. Bw'oba tomanyi kenkubuulire ffe situli bazikiza muliro. Tuli babbi twatolose gye baatusibira. Tulina sente ze tugenda okulya nga tumaze okutta omwami oli kuba yayinza okukola olugambo. Musajja atwali eno kati bw'atuuka no n'asangawo essimu. Yagala akuba essimu mu ngeri y'okuleka yagala ofuna obuyambi. Naye ng'awulira nga atali yeka munda wano. Awulira nga atali yeka. Come on, Monica. Akubira Monica. You gotta be. Ku base camp. Agenda okwetegereza mu kirabiri wamwe. Abadde amumaze. Abadde amuleetedde ekibyawulo. Ani gw'oleetedde ekibyawulo? Eyo. Bano babbi. Ekibyawulo. Kwetika. Nkukanyuga. Nkuyola. Ono omwami kamenyo. Kaddaba ate ekyagwa ebweru. Omusajja kye yakola. Emiryango agitaddeko walaga. Alina obumundu bwaguddeko. It's gonna be okay, you know. Kigenda kuba okay. Hurt you no more. Tetwagala kubonyaabonya. It's all. Kuliko obwekisa ku bano. You know, I was thinking, when we get out of this, wetuva mu kino, if you and I could just spend a little time together. Olwali twanufunyemu obudde ne nkulabako oba nundabako. You'd see that I'm a good guy. Omanyi siri musajja mubi. I took this cooking class when I was inside and Nina essomero letubadde tuyiga oba okusoma kwe tubaddeko tumanyi okufumba. Oba oli awo tuba n'olinkyalirako ne nkufumbira. Kati kumba omwala alina ekisipi kyakutte ekyekisawo okuva kasawo ke kali katambula nako. Kati omwami ono kye yakola erudda waliwo essundiro y'amafuta. Atandise okumansa petroli buli wamu. Embazzi yamuyitako wano. Nkoyini abali munda balwanyisa mbazzi. Kamongera amafuta sina kyabakolera. Ekiri munda ngumi nkalu. Ono kyava akoleza. Kabe kiri. Ulina ekiri munda. Now the final round. Musajja bulabe. A man off the head. Kakati. The executioner. Eta emu. Jumping side take is a double. Ochadda. Wewe. Bulo. Sajja lizi. Towana lyo sebo limus. Sobola. Sajja limus sobola. Sajja limus sobola. Era ddala. Olaba gye limutadde. Okunogamba sikusobola kwennyini. Damu ne weerijja lijja wano. Kerijja weerijja. Hey, what's going on?
What? Awe kyekiriyo kyekigenda maaso. I'm killing you, stupid moron. Musiru nkugalira. Bwagambye sente tugabana naawe. Kyobalaba ne munnaabo olubereberye yamutiddewo. Sente buli we mufa tweyongera okubanga tugabana nnyingi. Ate olemera ku luggi. Oyo gwe bayita omuntu. Oyo gwe bayita omuntu. Try not to think about it, you know? Kirowooza ekolabe. Olidde akutte ekisipi bino ebisipi by'emmotoka. Baasi. Omanyi seat belt. Najjeemu era nategedde. Omukazi abadde akoze move eri superb. Kumbe babadde bagirekinze dda. Let's go. Well, wait a minute. Tugende. What happened to Clarge? The fireman put an axe in his chest. Owange, kiki ekituuse ku munnaffe? Kweni owa muliro oli amutadde akabazi mu kifuba. Kumbe yambye amasasi kennyini ono agenda okwetegereza waliwo epakinze erudda. Waliwo piki digi wano zino spoti z'owulira piki na n'agitandika. Akaseera jjukira kabadde kaggule gye yayita waggulu. Ayayayayaya. Eno amafuta lita zikyayiika mpitirivu. Chopa. Shit, we can't jump in that. Yeah, I know. It's up to Jesse, but I say till these winds die down, we go help the ground crews out in D5. Hey, where is Jesse? Yes, aliwa. Ogenda okwetegereza ono akomyewo yekka. Kumbe naye yategedde dda. He what? We saw some ground pounders. Twalabye abalwanyisa omuliro we yabalabye n'abuuka. They weren't firefighters. Tebabadde balwanyisa muliro, babadde babbi. Baatolose mu komera. How could you let him do that? That man saved your life. Muyinza mutya okukola ekintu ekyo? Omusajja ataasiza obulamu bweffe. Yarasiza obulamu bwammwe. Man has raped numerous women, amongst other barnyard creatures, I'm quite sure. Well, I guess that's Sewere ne lyesekera. all right. Limaze omukola ekikolobero kali kimukole. You are. Limukoze ekikolobero. And in your case, that's what's known as a sexual predator. Dr. Auslander said I was all right. He just said it was chemical imbalance, that's all. Kumbe onaawulira bubi nnyo. Yaagala okulekani omukyalo ntamuyisa bubi. Kuba omukazi ntasaana kuyisa bubi. Omukazi omulungi. Jjukira mugambye amaze ebbanga ddene ng'ali mu kkomera, abadde ayiga ebyokufumba mu kkomera. Ayagala mbw akafumbire. Kati kumbe ayagala katandikirako. Before you got here, the phone rang a few times. When I got to it, voice cut out. What are you saying? I'm saying it could have been Jesse trying to phone in. On what? When the payphones conveniently scattered throughout the forest? There's a phone at the trading post. Sokolineko. Isn't that the trading post? Eno si trading post. It's not. I'll get the sheriff, go take a look. You guys help the ground pounders put out the damn fire. Omanyi eno kompyuta eraga bulungi nnyo abaawo omuliro oguba gutulise oba ogwaka we guba gutuuse buli olengera ekitundu ekyo eky'omuliro nga waliwo okwegamba yero etegeeza omuliro gukutte, red etegeeza ani muyitirivu. Kati bagenda okwetegeeza okusinziira ku map nga trading post naye ekutte omuliro. Jjukira bannaffe gye basembye okuva. Era mu ngeri eyo babadde baagala kuleka Jesse nga bamutiddeyo, era bo kye balowooza kubanga bamanyi akatundu bakakumya omuliro. Njagala olabe. Kyokka jjukira bano bo tebamanyi, wabula bossi amanyi kuba yakikoze. Ayagadde abeewonye. Ono omwami yabba yekka era ayagala kulya yekka, agabana yekka. Banne kye batamanyi. Kaakano baba bagenda omuti ne gugwa mu kkubo. Jesus! What's the chance of that? Yesu Kristo. Kisiraani kikino. Manyi omuliro guba gwaka emiti gigwa. Emiti gigwa. Get in the truck. Mudde mu motoka. Kumbe! Kwata. Nabateke. N'omukazi naye yerwanako. Yamuweereza embazi. Ono kwe yeeripira. Ali ku mugongo. Ne bavaawo. Kubako.
ono ye yakimanya ni omuti guno gwa kabadde kabadde ababadde maaso jukira teri amanyi kibiira kino kumusinga kubano siwera yinza kimu amanya olimba tulina gyolaga ekyo kugenda olimba tulina gyolaga. And where do you think they plan on running, Mr. Packard? To Burger King? Never use your shit. Everybody go on the run by now. Yes, but they don't know how we plan to escape. She does. Switch places with me. What? Do it now. Kadi yamugamba Closer. ayina kukyusa bifo yina kikola kati kikyagezaako kukola amugaye bakyuse ebifo mukazi najja akyuke naye bannange onkulukuunya agenda okwetegereza era akulukuunya aliwo kyebakulukuunyako n'okukukulukuunya n'oga akulukuunya kaakati ogamba omukazi okuvuga kwekoleza mashini nagibaweereza mashini yasiba ne kavaamu vuga bannange bakyali mu kibira bakyadigida mu kibira mwe bakyali ekibira jukira kyaka muliro ono neyeesiba neyenyweza namugavuga buvuzi wanji kumba ono gye balaga amanyiiyo wakoma ku piki wegadalaze ono agenda osiba agikubya ekigo kakani n'omukazi yakuba enduulu ng'alengera bali mu bbanga namugamba nkwata onyweze kumba oli yatidde dda aseeredde wenyweze ngenda bannange ngenda gamusajja gonkoledde ttima bannange oyagadde kunzita nakuvumya olyoko onkole kino wenyweze okugulu jukira oli akutte palacuti bwagita n'ekyo kigo kirala ate kati amugaba wenyweze gwe wenyweze gwe mukazi gwe nno wenyweze omukazi ali mundu tota atadde bana saagala kunaaba paka muddubi yagamba tayagala kunaaba katonda watu ono tamanyi kuwuga tolaba ani ebyempewo bimwanguyira mu bbanga neki naye amazzi ataagatya nnyo singa obwengula kale ne weewunya ensi bagenda otuuka amasasi mugatereke wansi wala. Come on. Why don't we just get the hell out of here, Shay? We are getting the hell out of here. Lwaki tuvaano kwe ntulina ova wano? Place we've always been. Oh, yeah. Now, wherever the hell that is. Look, if you don't like it, feel free to go anywhere. Bwe mba temwagala genda nange musigale mugende gye mwagala. Sijja beegayirira ku kintu ky'okugabana ssente. Abasajja tugenda bakolera ki? We killed them. Bo baafudde dda. Hope there's something important. Yagaba balina kubatta. Damn important. Like save the lives of little children around the world kind of important. You bet there is. Ogenda otuuka eno. Nakyala ali mukebera majiige. Kati jjukira yarabye omuliro nga gukwata. Akanyonyi kali akabuuse bambi. Ekyamazima kadde kalengedde embeera nti egenda kubijja. Era ko tekaabuukiddewo. Kweganga tekagala kuleka magi gaako kubanga abaana banaatera okwalula. Kati ono amagi agenda nago okusobola okutaasa obulamu obwo. Kaakano yamugamba tulina kukwata kubo nga twolekera eri. Ne bali baloodi balabise okuba ni bagenda bakkirira omugga bali mu kubafata.
tebayinza baleka kusigala nga balamu, balina bafata mpaka nga bafa olw'ensonga bye babalabye. Bayinza okwogera wagye bakutte. Poliisi etandise okulabika ni esalako enguudo ne bano abazikiza omuliro. Garrett? There's a body in the store, Win. Jesse? We won't know for a while. Kakano ofiisoni yamugamba The rest of waliwo omubiri omulambo oguzuuliddwa. planes, Win. Sibayinza kumanya gwani. Head on back to headquarters. Call you the second we hear anything. Yamugamba kwate kuba obenga oyolekera erudda ku headquarters. Nja kubula mangu ddala nga waliwo ekiriwo. Naye nga musajja atwatiddewo. Bamugamba eno waliwo omulambo oguzuuliddwa. Naye sibamanyi oba gwa Jesse. Wakati okuba ni omuliro gubadde mungi erudda ku trading post. Fly down a canyon like this once in Colombia with after international. Bano baabano. Sounds like you were pretty good. Bajja batambula. Bintu bino saagala kutambula bwenti nadde manyi bintu byagira tube nga tugabana ssente. Namusindika. Banange obadde kiri gwa gundi omwana atambudde atya embaliga. Yamusindika. Kyekibadde musajja tubadde twogera bwe tuseka n'aseerera. Bagamba akanaafa sikawulira ng'ombe. Yesu Kristo oba oli mu kuba malawo obajja ku mugabo. Kundi gwe. Bagenda bafa accident. Yeetagwa banne be bagwa. Kaakano engeri gye yaguddemu okugulu kwanuuse. Yanuuse okugulu. First, let me look at your knee. These guys are coming across that river any minute. Abasajja bagenda kusembera mu bwangu ddala tulina kuleka nti tuwummula. Bird, lose the shirt. Yamugate. Kyava akwata olutimba. N'alubika wali erudda. Bano nno bali mu kusala omugga kyaddaaki. Bali we baatuukire ne parachuti yawagamidde erudda mu biti. Nakyala bw'agenda maaso bw'abikka. Jagala olabe. Oh, this isn't bad as I thought. I can pop it back in. Right. Might hurt a bit. You're serious. Amugamba kino kireka kineneko n'okusinga ennabadde nsuubira. Kiyinza okuluma mu ngeri ogezaako okutereeza. N'amuzza mu position okugulu. Ornithologist to you. Huh? How'd you do that? Combat medic training Marine Corps. Simple. Yambuuza aludde aje ayigira okukola ebintu bwe biti. Yeah, well, may as well have been. My dad's in the Corps, third generation. Agamba nti taata we yali muko wa third generation. Taata we yali mu magye. Guess who? Kati naye kennyini nakyala yagabeeramu. I can't cook, but I field trip an M16 and shoot it at marksman level. Set bones, tape sprain, stop bleeding. And if you choke, I do a nifty tracheotomy with a pocket knife. Agamba tekiniki nyingi z'amanyi naddala omuntu wabanga alumiziddwa waliwo we basookerwako abayigiriza basics ez'enjawulo mu kujjanjaba. Muntu ayinza okuba aleeta omusaayi manyi ogula kandi aguyimiriza ebirala. Kakano batambula bamantaala. Oni yatadde wano engeri y'akagoozi kalinga katimbatimba. Tolengera bulungi. Ate oba tokigendedde alo kitaddeeko mwoyo tosobola kumanya nti waluke baataddewo. Kati baayitawo ne bagenda. Ko naye sokolindeko. Kino kiringa ekiyina olumanyo. Kiringa ekiyina olumanyo. Kati ssebo kyalowooza ne kikwate kubo ne kidda. Ogenda okubikula wano. Babalekeddeyo. Babalekeddeyo kasimaale. Ekituufu babaddewo okwo naye baagenze dda. Baaba neeno. Okugulu okwabadde kukyamye baakuzizza engulu. Kati bannaffe bagenda maaso beeyongerayo. Ye mwana mulenzi how long original names akwereza nga Jesse. He teach you how to start a fire with nothing but a rock and a stick? We were lucky if we got a twig and some mud. Pretty cocky, huh? Okay, let's see how good you are.
Baba de bagala kulekani ba. Well, they should see this back at headquarters. They're not playing ping pong. Bagala kola ngeri kwegamba ya ndulu. Waliwo endulu enzungu eyo. Ne nachala mulungi mbuli kimu ono abadde muliro gwa kuona na mayinja. I was Mr. Shane's nachala ya musoko gukuma. Friend. I'm as shocked and horrified as anyone by what happened. Kati abamole batandise okulekani basalako looya owa Shay. Kubanga baloya ajukira ye omulimu gwe guba gwakolereza client oba muzi wa musango oba yakola kyo ba kibiiki yalina okulekani akola omulimu gwe awolereze client waabe nga ova mu buzibu. Kali no baba bakyali wano ogenda okweregereza waliwo akabonero akakoleddwa erudda. Can't stay there, the fire's running. Yeah, but if he can get to Crane Lake before the fire does, he's going to be fine. Kirabika munnaffe ageza kulekani asaba buyambi ngera bwamugambye bwangu bajja kulekani batulaba kubanga buli bakuma omuliro awantu wonna omuliro gwonna oguba gwaka mu kitundu ekyenjawulo guba gumanyika buli wolaba yero omanya gukutta omuliro buli wolaba green omanya si mungi nnyo omuntu agutambulira mu redi bagamba ototwalawo omubiri kagiraba ekiri erudda omuliro gweyongere ddala okulekani gwakira ddala omuyitirivu ennyo guno ogutwala obulamu. Firimu tulaba Firestorm. Come on, what do you got? No, I got Knox, Carabiners, Rope. Kati bw'obunyonyi buli mu mbeera ki? Nakyalaga atasobola kubuta. Nkae tukoze tutya? What the hell are you trying to do here? Burn us! Bano bajja baleekaana temuyinza kubula biki? Kati baatuuka mu kifo ekituufu bali bennyini we babadde. Naye nga jjukira muzeeyi amaze okukimanya Jesse wano wennyini waabadde. Akabonero kakoze kalaga asaba buyambi kuba talina bya mpuliziganya. Basajja baabano. Bajja baabano! Laba etapu. Jjukira mu kuyingira ekibira yabuuza omukazi ki ky'olina. Mukazi yaddeko n'omuguwa. Bw'ayita Jesse mu ngeri y'okusaba obuyambi. Nakuwadde ekigambo kyange ne gasiri wa ttabu naye n'osalawo kulekani okola ekyo. Ono bwe yeetegereza vaayo bono teka n'agwa mu katego n'amubamba. Oli yabuuse yategedde kandi bakabaddi mukazi tayinza kwewa bamulabe bwe batyo. Kaakano essasi limukombye. Laba omusiru ali ku mugwa waggulu alengejja ate akuba amasasi wansi. Ono yamuta kumbe yamusibyeko ekiti nekikwatira erudda. Omukazi bamulina. Musiru gwe mufo ky'omukuba oba osimula busimuzi. Omusiru aye mufo ky'omusimula oli mukuntunuza mundu. Obedda nduddewo. Olaba wedda wenduddewo. Onzijukiza nina okusimula kozi nina ogabana bw'omu. Olekaana nnyo sente gwe wazibba nagamba okuwaako tekitegeeza tufuuse baawamu. Low-life rapist like yourself. Huh? Kaakano obulamu bukyali mu butono. Ku masasi gaamukubye. Hey, Smoke Jumper! You still alive? Tandika omuyita oba akyaliyo. Omukka mungi olw'omuliro ogwetolodde. Ha? Pitaako nnyabo. Nnyabo ne bagenda naye nnyabo. Ono yasigala alengejja. Ebintu bino ebyokufuna amangu ebiseera ebisinga bibeerako obuzibu. Buli w'oyagala ofuna amangu wabaawo obuzibu. Kale mu kaseera kano kennyini tewali kyakola kirala
Bannange lengera omuliro. Budde bwaziba bakyali mu kibira. I really thought that you might thank me. Nadde ndowooza ononneebaza. Kwangi? Profuse or anything. Gwate omuntu n'akuyamba n'obeera ng'onyiigira munyiigiro otyo. Ng'omuntu oba kuyamba teweebaza. N'obeera ng'ofa kwoli omusajja gw'olabye oluvannyuma gy'obeera ffe tuli basajja oli okubeerawo nga kale onyiiga bunyiizi buli wondaba so ng'omukazi oba olina okusanyuka ng'olabye omusajja ngaze. Kuba kati ke nakuyambye kali gwe n'osala obe ng'otunula butunuzi otyo olina otugwadde butugazi kati olonze nkole ntya? Your choice. Kati gwe amanyi ky'osalawo. Nze ndeka. Excellent choice. Tosazeewo bubi. Yamugamba oba oyagala kulekani osimatuka genda nange. Bw'oba oyagala kulekani ofiire eno gwamanyi. Nsobola okulekani nkuleka. Kali kumba akawungeezi ako kennyini. Muzeeyi yasalawo najja. Asobole okulekani ayamba munnaffe. Kubanga akimanyi waali yeetaaga obuyambi. Jumping out of my helicopter. Gakane erudda gye boolekedde omuliro gye gwakomye. Waliyo omugga. Ku mugga gye gukoma. Andy, something I gotta do. Sina kyakola. Nina okgenda. Akoze ensobi y'emu. Jjukirayo mulemamuuko. Okwawukanako ne Jesse. Naye mu ngeri y'omuwa obuyambi. Agamba kino kyateekeddwa okukola. Omuliro gwayase ssebo mpaka erudda enemanga ku mugga. Abatuuze era ababadde eruyi eno badduse nayo. Omanyi bw'ogulaba nga gujja ssebo olina gudduka buddusi. Kati musajja mukulu yuno. Yamala n'atuuka ku mugga erudda. Katonda watu. Kumbe muzeeyi yatuuse dda. Girl with him, I know. Kati ate muzeeyi yabadde yatuuse dda nga yalabye dda bano. D4. Lord Shay agenda maaso n'omwana omuwala amulina. You win. Agamanya omuliro guno okubani gwakumiddwa kabadde kabadde. Why'd you do it? Era obwedda abasajja nno be bagubalirako naye kati ono yamubuuza abadde akola ki? Boat jumping was all I had. I've got nothing left now. Mbadde sina kyakukola era mbadde sina kyensigaza. Jjukira muzeeyi ono yaweereza ebbanga ddene emabega ne taata waani wa Jesse. Era baali ba mukwano nnyo. Kiki wandibadde okolera mukwano gwe mu mbeera ng'eno? Kwe kutaasa obulamu bwa mutabani we kyekimuleese. N'amugamba ojja kunsonyiwa. Nkoine okusonyiwa batya? Yategedde ku kwaka kw'omuliro. Muzeeyi yategeera kwaka kw'omuliro kuno. Scott Glenn. Chief. Era naye yali akimanyi okuyambako omusibo toloka ebakuwayo akasente. Mu mbeera mwe yali ali yali ayagala nakulekani awummula emirimu gino. Era yali ayagala abe ng'akolayo ekibi kimu kimusasuza akasente. Sajja baali bakumuwa akasente. Era omuliro yagumanya kati yamwetondera obutamugamba. Muzeeyi bamusimuliddewo. Kisimule sasa. Muzeeyi sajja birawo. Onayingira amazzi n'embazi ye. Mukazi bamukanyuza eri. Gwe nyama weefuge. Laba kye bayita omuliro. Laba kye bayita firestorm. Omuliro okujja nga gulinga ogulimu amafuta. Laba emiti bwe gibumbujja buno obuti bwaka. Kabubenga bubisi. Kadi mutaka ayagala kudduka. Kwekoleza yingini. Kwekoleza yingini. Kumbe ono mazzi gye yali wansi. Yakanyuga embazzi madulo namuna yiyo. Yiyo. Bamiyita Habilong. Omuliro gukyajja baba. Laba omuro. Kumbe eri gye gukoma okufuuwa omungi guleeta emiti. Kati omuti we gukusanga gujja nga ngolo. Omuti sannyalaze gonna gayidde. Obbalubu bukubye olw'ebbugumu eringi.
kino kye bayita firestorm. Firestorm. Omukazi nali eri bambi nga omanyera ebyabwe baba bamanyi bitono ebyokukola tamanyi kituufu kyazaako tolabanga omugogo munene guno omuliro gukutokosa ne gabanga agakawunga katono kyekola yakwata lyato n'alivuunika kati kwe kudda wansi waalyo nga limaze okwevuunika bafune breathing space. Kyekyo ekiki waliwo ekimuli obubi kwe kujja alabe yingini eyinza zitoya eryato kwe kulijjako ate eriko n'amafuta eyinza obatulikirako wano kuba jjukira yebadde kungulu kati yagisamba n'agijjako kwe kutuula wansi nemba zino gye yagudde gye bakanyugidde mutaka gyamukubye mu kifuba naye yetaliiko omuliro gweyongedde mungi yato gulikubyemu ekituli kati kumba ono akomyewo gwe bakubye embazzi akomyewo laba olutalo akanyolagano kulwanagana kusika omuguwa osanyusa okundaba esajja likomyewo kati kumba oliri munyigiriza limulese wansi yakomawo wakomawo yali etikka bwetisi omutwe n'aguyisa mu kituli ky'eryato wali ekituli ekyagize kati ate waggulu omuliro mungi kati ennyonyogezo ziba za nseko naye kuno kebayita okucoma ziba nduulu nkeni oddangamu yamugamba oddangamu bannange ebintu sibyali byangu nkeni eyo si nkuba katulabe nkati aye n'enkuba neetandika okutonnya kyokka ebyensi katonda watu era awo katonda yataakiriza nakyala yasanyuka mukama katonda asobodde okulayika ndi abataasa embeera kale nno ekiro ekyo bakiyitamu mu mbeera ey'embirigo era mukwano gwabwe kakana nga alusuddemu akaba muzeeyi batambula okuvaayo ono yajjayo ekibokisi ganda to obunyonyi bwali bumaze okuzaala ganda what tamanyi engeri yakubwagalamu era tamanyi we babwagala naye agamba ajja kuyiga obwagala nkeni tomala gakwata adde atandisa okukanyiga olubuto ate amanyi alina mangi era embeera ewa tebagisimatuka naye tudda mu training kubanga ye ng'omukugu ate ateekeddwa okulabika ni akugula abalala kiba kirungi omukugu naaba nga agenda maaso n'okugula abalala lwakuba ate mu nsi ezimu kyawukanako omukugu omuwala bayagala omukugula ono omuyayire simanyi ono oba anaayiga bannange embazi emugwa kutannabaako ne we yatuuse abadde Howie Longo nga jesse Scott Glenn ng'akwerezanga Chief Wint William Foster ng'akwerezanga Shay tubadde tulaba Firestorm natenga lujjo okuva mu Emmys Productions bwe muba mutulagira tubaagala nnyo kansaba bankuumire